توجه تبتليزا الله سبحانه وتعالى غيرك asante okubeera nga atenderezebwa tewaliyo kirala kyonna kisinzibwa okujjako nga bakisinza nga bakisinziza mu nsoni. Allah yekka yasaanye okuseera okutenderezebwa, yasaanye okubeera nga asinzibwa. Amatendo ge otusalawo okubeera nga tugogerako la tuamu wala tafsa, tetusobola kugabana ne tukamalayo. N'olwekyo mpuliriza ffenna nga bwetukuŋŋaanya olwaleero tweyongere okubeera nga tunywerera kuyongere okubeera nga tunywerera ku kigambo ekyokutereeza Allah subhanahu wa ta'ala ebiseera byaffe obulamu bwaffe mpaka Allah subhanahu wa ta'ala banaaba nga atujjengeramu n'olwensi. Tuzaako okusalirwa ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ballaga risaala yatuusa obubaka obwamutikkibwa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa adda al-amaana n'atuukirizibwa obwesigwa wa nasaha al-umma n'abeera nga yatutaasa ffe ab'umma eno. tarakana ala mahajjati al-bayda yatuleka olupapula nga lweru lailuha kanahariha obudde obwenzikiza bukwanagana olw'emisana. Amakulu tiyatusomesa ebintu Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, ate era n'atusomesa ebintu Allah subhanahu wa ta'ala byonna byonna byatayagala. Nekibanga omupiira yakutukwasa ayagala okuteeba goolo nga yitana agiteere anaaba tagifunye ng'ajja kuba talina bwala kunaana okujja kajja kubanga yekunaana yekka. Baganda bange ne banyinaze nga bwetukuŋŋaanye mu kifo kino ky'olwaleero tuweza omwoyo gwange n'ejjamu mwenna okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala lyekkubo lyokka erigenda okututuusa ku buwanguzi. Omuntu yenna anaagaana okutya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuba akoze loosi mu bulamu obw'ensi eno, ate era abenga akoze loosi oluvannyuma lw'obulamu obw'ensi eno. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyeki? imtithali awamirihi, okussa mu nkola ebiragiro bye, wajtinabi kulli ma nahaa anhu wa zajar, ate twewala ennyo byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuziyiza n'ebyo byonna omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byatutiisa. Twesibirira entanda, ng'entanda gye tulina okubeera nga twesibirira mu bulamu bwaffe esinga okubeera ennungi okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tumaze okukiraba ti omuntu yekka amutya yeyassa mu nkola ebiragiro bye. Watulagira okubeera nga tumugattako tumwawuli, watulagira okusaala eswala ttaano tuziyimirizeewo, byonna byatulagira tubikole. Ate era okutya Allah bwe kwewala ebyo byonna byatuziyiza. Omuwanguzi yewekka agenda okuba nga atidde Allah mu bulamu buno obwensi. Olunaku lwaffe olwaleero tugenda kubeera nga tulaba kigambo ky'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyeyasuulira Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi. Sahaba ayitibwa Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi atuukira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amugamba, ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, qulni fi l-Islam kalima, mbuulirayo ekigambo omusiramu, la as'aluhu ahadun ghayra, ekigambo ekyo sigenda kuddamu kubeera nga nkibuuza omuntu omulala yenna atali ggwe. Osoma omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'asiriikirira n'amutunuulira embeera gye yagiramu n'amugamba, ya Sufyan, owange gwe Sufyan, qul amantu billah, gamba nti nzikiriza Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, omala okukyatula nti okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, oluvannyuma lwakyo lw'okukyogera beera ng'okinywererako. Hadithi gyetugenda okubeera nga twejjukanyako olwaleero, al-iman billah wal istiqama ala al-iman, okukkiriza Allah ate tumala okumukkiriza ne tunywerera ku makkirizo ago gyetubasomera aya ne Allah subhanahu wa ta'ala batugambira a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna alladhina qalu rabbuna Allah, mazima ddalawo abakkiriza beera bagamba nti rabbuna Allah, omulezi waffe, omutonzi waffe, omugabirizi waffe ye Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu, wamala okukyogera istaqamu alaiha ne bakinywererako.
ekiseera nga owangatte ku kigambo kya iman. Ma huwa al-iman? kati bwetumala okutegeera nti Allah omuntu agambye nti rabbuna Allah, ayatula nti Allah ye mulezi wange, thumma istaqama, ate n'anywerera ku kigambo ekyo, tatanazzalu alayhim al-malaika. Allah subhanahu wa ta'ala ku kiseera eky'okubajja mu nsi eno abasiza malayika nga zibagamba nti temutya, wa abshiru bil janna, tubasanyusa n'amawulire amalungi ag'ejjana allati kuntum tu'adun. Allah subhanahu wa ta'ala gy'abadde nga abalagaaniza obulamu bwammwe bwonna. Kakati mahuwa al-iman? Ekibuuzo ekiddako twolowooza imaani kyeki? Al-iman qawlun wa amal wa i'tiqad. Imaani oba nzikiriza ya mutima, al-i'tiqadu bil qalb wa qawlun bil lisan. Ate omala okukkiriza n'omutima n'ogoberezaako ekigambo ky'oyatula n'olulimi lwo, wa amalun bil jawarih, n'ogoberezaako ebikolebwa omubiri gwo. Yaziidu bil taa, imaani y'omuntu erinnya n'etuuka waggulu buli lwakola emirimu emirungi, wa yanqusu bil ma'siya. Ate imaani ekendeera buli muntu lwabeera nga yeekigaze n'akola amazambi. Hadha huwa al-iman, ekyo kyekiyitibwa imaani. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti inna alladhina qaalu rabbuna Allah, mazima ddala bagambye nti omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqaamu, bamala okukyogera ne bakola ki? Ne bakinywererako, tatanazzalu alayhim al-malaika. Allah subhanahu wa ta'ala obatuuka mu nkomerero ng'obulamu bwetuuse ku ssaawa y'okufa, Allah abasindiikira zimalayika nga zibagamba ki? Allah khawfun alayhim, nga zibagamba nti totya, ogenda kusingana Allah kuba tokkiriza obulamu bwonna. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malayika ne zibagamba nti mubeerenga mufuna amawulire, mufune dolaati tayi, mufune amawulire ag'essanyu. Abo babagamba nti mugenda mu ttana ya Allah subhanahu wa ta'ala gyemubadde musulaganizibwa mu bulamu obwensi. Bannange ekigambo ekyo kikulu nnyo, ekibanga kikulu nnyo. Kyama Sufyan bin Abdullah bwe yajja ew'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, yamugamba nti ya Rasulallah, owandiika omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, dulluni aw qulni, nambaayo bil islaamu kaliman, mu busiraamu buno mbulirayo ekigambo, la as'aluhu ahadan ghayru, sigenda kuddamu kubuuza muntu mulala okujjako ku Muhammadi sallallahu alaihi wa sallam. Namugamba ya Sufyan, owandiika Sufyan, qul amantu billah. Natuzayo mu aya gyetuba okusoma, namugamba nti gamba tinzikiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Wamala okukyogera thumma istaqim, kinywerereko. Tumaze okulaba definition ya iman kyeki, netulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala atugambye anaabeera omukkiriza n'anywerera kumukkiriza, ajja musindikira zimalayika zimuwa amawulire amalungi, gyagenda mu jjana gy'abadde asuubizibwanga. Netulaba Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ng'agamba sahaba ayitibwa Sufyan bin Abdullah al-Baqari, qul amantu billahi thumma istaqim, gamba nzikiriza Allah subhanahu wa ta'ala, okinywerereko. Omusiraamu ajja kuba mumazi, akati okunywererako imaani kyeki? Okussa mu nkola, okussa mu nkola ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okwewala byonna Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki? Byatuziyiza. Okiwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ti inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kusonyiwa muntu yenna bwekanatanga n'ava mu bulamu obw'ensi eno ng'abadde ne zambi ebiyitibwa shirku, okugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Twebbemu tooki fenna fenna nga bwe tuli wano, ne baganda baffe ne bannyinaffe bonna abatali wano, tuyimiridde tutya n'ekigambo ekiyitibwa ashirku. Obutuufu bwe tunebbamu tooki tugenda kukisanga nga tetunnaba kusiramuka, idkhulu fi silmi kaafa. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba tuyingire mu siraamu, tukole ki? Tubiggwemu. Naye tugamba tuli basiraamu, ati the same time tutafala, tugenda ne tusomera, twambala irizi, tusala ne tunywa omusaayi, naye nga tetusaze kuwa Allah. Inna alladhina qaalu rabbuna Allah, mazima ddala bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mulezi waffe,
bamala ne bakola ki ne bakinywererako tatanazzalu alaihim almalaika. Allah subhanahu wataala abasuubiza ti ajja kubasindikiza zimalaika ku ssaawa envanyuma ku ssaawa y'okuva mu bulamu obw'ensi eno nga zibagamba nti temweraliikirira mugenda mujja naye Allah subhanahu wataala gyabadde abasuubiza. Naye tunagigendamu tutya nga tulemedde mu mazambi, kale tulemere mu mazambi naye ate nga tulemedde ku zambi eddene kalaama eriyitibwa shirki. Kubanga Allah subhanahu wataala tugambye ajja kusonyiwa ebisigadde byonna naye tagenda kusonyiwa omuntu afudde nga alina ki shirki. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tagenda kusonyiwa muntu yenna agenda okufuga mu bulamu obw'ensi eno bamubike bagambe nti hati lowowa afudde. Allah tagenda kumusonyiwa singa aliva mu bulamu bw'ensi nga alina shirki. Abalamuvu abatukulembera lumu bwe balamiranga abantu baabwe Luqman yali abuulirira mutabani we yamugamba nti yabunayya la tushrik billah, mutabani wange nkulamira kusibirira entanda eno gyekwateko obulamu bwonna. La tushriku billah, tokakutanda togezanga n'obeera mu bantu abakola shiriki abagatta ku Allah subhanahu wataala. Lwaki? inna shirka la dhulmun adhim. Mazima ddala omuntu akola shiriki aba yeekozeeko obulyazaamaanya ye bwennyini mu bw'amaanyi. Tukimanyi bulungi ti obulyazaamaanya buteekeddwamu emiteeko mingi nnyo, naye omuteeko gw'obulyazaamaanya okusinga okuba omukulu okusinga okuba omunene dhulmu al-abdi nafsahu bishirki, omuntu okwebyazaamaanya ye bwennyini ng'akola shiriki. Lwaki shiriki efuuka dhulmu? Lwaki omuntu okukola shiriki kiba dhulmu? Kubanga akutte ekintu n'akiteeka mu kitalina kubeera. Toyinza kugamba nti osinza ekibumbi oba osinza ekitonde ate n'ogamba kusinza omutonzi w'ekitonde. Kyekyo kifuula shiriki okubeera dhulmu, obulyazaamaanya okusinga okuba obw'amaanyi. Kubanga omuntu yeryazaamaanya n'agaana okusinza rabbul alamin, omutonzi w'ensi yonna, n'asalawo asinze ekitonde mu mitendera ya Allah subhanahu wataala. Eyo dhulmu y'amaanyi. Twambadde ziyirizi, tulina ebintu bye tusiba mu mirimu gyaffe mu bisikabaguzi. Abaami ennaku zino mubalo gw'abakyala babaagala ennyo, n'abakyala nabo ne balaga abaami bakoleki babaagala ennyo. Inna shirka la dhulmun adhim. Mazima ddala omuntu okugattako Allah subhanahu wataala oba oyagala okuterekera kutinya n'obusiraamu giyingira okigweremu, toyingizaako kukulukumu ate okukulogulala okulege ku mabbali. Kyava yamugamba nti kul amantu billahi thumma astaqim. Ya Sufyan, owange Sufyan, oba oyagala okuterekera mu busiraamu yogera n'olulimi lwo tokkiriza Allah, omala onywerere ku kigambo ky'oyogedde. Okukinywererako kwe kusamugola amateeka ga Allah subhanahu wataala, nga teriyo zambi lyogenda kukola mu nsi eno lisinga shiriki. Nakati obeera musiraamu ng'ojja mu muzikiti n'osaala eswala ttaano n'omala n'oddayo n'osamira, obusiraamu olimu ngambega, olimu nga munanfuusi, tolinaba kubeera musiraamu kubanga olunaku lw'okoze shiriki lwekudde muki obusiraamu. Kul amantu billahi thumma astaqim. Bwetuba nga twagala okuyingira obusiraamu kitwagase nti tuli basiraamu, tugambe nti tukkiriza Allah ate tumala okukyogera tukinywerereko. Allah subhanahu wataala atulagidde okubeera nga tuyimirizaawo eswala ttaano, n'atugamba ti enjawulo wakati waffe n'abantu abasigadde bonna tarku swala, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum tarku swala. Enjawulo y'omusiraamu n'omuntu atali musiraamu kuyimirizaawo swala ttaano buli lunaku. Faman tarakaha fakad kafara, omuntu yenna aleke eswala aba avudde mu busiraamu. Kati okosha mu mwaka yakumi tuli mu wali abagamba nti rabbuna Allah thumma istaqaamu,
tukyatagala tetunaba kunywera mu busiraamu etukole bisirnika tuyingire mu busiraamu tukole ki tulukweremu kubanga obulamu obwensi tuwagala nnyo butunyumira nnyo naye kyebigwera ekikologanyiti byonna byonna byetunyumirwa byonna byonna bitusanyusa ku bulamu bwensi byonna tubirekawa otumala okubirekawo thumma turadduuna ila alimi lghaibi washahada tuddizibweyo owomumanyi oyo byetukola nga twekwese owomumanyi oyo byetukola nga tuli mu lwatu fayunabbiukum bima kuntum ta'malun atubuulire byonna byetwakola naye kijja kuba kyansonyi nnyo okubeera nga tuyimiriziddwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tugamba nti tuli basiraamu naye ngaeswala tetwazisaala kijja kuba kyansonyi nnyo okubeera nga tuyimiriza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tugamba nti twali mu nsi eno nga tuli basiraamu naye nga twali tukyasalira nga twali tukyayambala isi kyava tugamba Allah subhanahu wa ta'ala tiwailu lilmusallin akabi denja akamaanyi ennyo kalimbiridde abantu abasaala baganda bano bali abeera ku njiru basoma bakomaawo bagaa nti abasaala bonna Allah yabagamba kubasaalira ate abagambye nti batunulidde denja kakati fe abasiraamu tusoma ne tumalayo wailu lilmusallin akabi akamaanyi kalimbiridde omuntu yenna asaala alladhina hum an salatihim sahun abasaala nga bagayalinga eswala zaabwe kakati okugayalira eswala kyeki okugayalira eswala kyeki mubamu ku bantu abagayalira eswala alladhina yusallun mulimu abasaala naye nga tebalagira abantu baabwe mu mayumba gaabwe kukola ki kusaala kubanga musima Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi tagenda kubeera mukkiriza mumwe okutuusa ng'ayagaliza banne ekyo kyeyeyagaliza. Now when you wake up for prayers in the morning, then you don't wake up your children. Lwaki ozukuta okusaala eswala kumakya notaza okusaba nawo obaagaliza ekirungi olwo lwatu kibaagaliza wailu lilmusallin akabi akamaanyi kalingiridde abasaala alladhina hum an salatihim sahun obamu kubagayalira eswala zaabwe ye muntu asaala nga talagira abantu okusaala ye muntu asaala yusalli lbaabu asaalamu subuhi ne dhuhuri asuli magaribi n'isha n'azita wayatruku lbaabu oba ate n'asaala nga talina wuzu kubanga okutya n'osaala nga tofunye wuzu mugayalira eswalayo kubanga eyo eswala ebanfu kubanga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba sallu kama ra'aytumuni usalli musaale nga bwe mundabye nsaala eswala ye yagisaalanga kufe yakulemberwanga kweyonja nakufuna wuzu kakati okugayalira eswala kitujja kubakkiriza abatuufu abajjuvu kyaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba Sufyan bin Abdillah Thaqafi kikulu gamba Sufyan amantu billah nzikiriza Allah subhanahu wa ta'ala womala okukyogera tokoma kwogera bwogezi thumma staqim omaliriza okinywerereko kakati okukinywererako kwekubeera ng'ossa mu nkola ebigambiro by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange ne banyinaze nawe tukuŋŋaanye wano lwaliiro ebigambo ebyo bimpi nnyo naye ebigambo ebyo birina amakulu manene nnyo singa tubeera mubagala ofumiitiriza kubanga Qur'ani yeetaaga kusomebwa nga tatafakkaru almaana. Qur'ani si kirungi kugisoma kumuwawa ogambe nti nze buli lunaku nsoma ejuzu naye nga totegeera makulu galimu biki byosoma. It does not make sense. Tekikola makulu kusoma bingi naye nga tokoze eki tofunyeemu kukola abasahaba ridwanullahi alaihim Allah subhanahu
subhanahu wa ta'ala basiime etteeka lyonna eryakkanga ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'aligasomera nti Allah assizza etteeka lino tebavanga waali paka nga abanyonyodde lwaki alisizza lirina makulu ki Allah atwagalamu ki kati naffe tweteeke mubigereeberawo tusome ebitabo bya Allah tusome ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga tutadabbala amakulu nga tufumiitiriza kiki Allah yagendereramu nti okussa etteeka lino Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wabanga sahaba yamutuukirira n'amugamba nti mbuuliraayo ekigambo musiraamu kyesigenda kuddamu kubuuza muntu mulaayenna obulamu bwange yandibadde amugamba saala nnyo siima nnyo kola kino gaba nnyo kola ki naye yamugamba ekigambo kitono nnyo n'amugamba nti kunu obanga eko Sufyaan gamba amantu billah kyatule ogambe nzikiriza nti Allah yekkaye mutonzi teriyo kirala kyonna okugjako ye omala okukyogera thumma staqim kiyonomeku al-istiqama ala ddin okunywerera ku ddin kitegeeza okussa mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'okweziyizaako byonna Allah subhanahu wa ta'ala byeyatuziyiza bwetunaba nga tukikoze tujja kubeera maalo abantu abagoberedde ensomesa y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwetunaba nga tugaanye Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wama kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula sigenda kubonereza muntu yenna sigenda kubonereza kininja kyonna eky'abantu mpaka nga nkitumidde ki abubaka kyolaba oteeka eddala abantu b'omuliro ebali babalajana Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubabuuza nti alam ya'tikum nadhir wabalajana bali mu muliro abalajana nti omuliro kuba gususe temwajjibwa mubaka qalu bala kad ja'ana nadhirun fakadhabna omubaka yajja naye we yajja munnaffe gwe twamuyita muyaayi twamuyita mulogo twamulindisa wakunna ma nazala llahu min shay netugamba nti kubyogera walose bibyo Allah subhanahu wa ta'ala tannabakubeera nga akutuma so Allah subhanahu wa ta'ala yatufuna ebibuuzo n'atubbira buli kimu ekitutwala mu kusiima kwe n'atubbira ebitutwala mu busungu bwe faman shaa falyu'min ayagala akolera nga byayagala faman shaa falyakfur ayagala akole byayagala naye Allah subhanahu wa ta'ala yategeka embeera eyabuli omubaba ababiti kale nokwekyo tutwale ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byeyasiirira Sufyaan bin Abdillah Thaqafi nga bikulu nnyo wamugamba tikul amantu billahi thumma gamba nti nzikiriza Allah subhanahu wa ta'ala nomala okukyogera kinywereredde wona kinywererako ojja kubumaza okukola okusiima kwa Allah سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم توبوا إلى الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما من شأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار بهديه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا عباد الله أن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل نتجه تجرزا واجتماع الله سبحانه وتعالى tumwebaza Allah olw'ebyengeera byatuwadde kubanga wetusalawo okukola ebyengeera bya Allah subhanahu wa ta'ala tetusobola kubeera nga tulimalayo tuzako nate okusalira ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tutambudde okutuka yaffe eno olwaleero ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasiirira
mubuuza sahaba ayitibwa Sufyan bin Abdillah Thaqafi bwe yamutuukirira n'amubuuza n'amugamba ya Rasulallah owange omubaka wa Allah nsomesaayo mu busiraamu ebigambo nga sigenda kuddamu kubibuuza muwalimu yenna okutuusa Allah bw'alinzija mu nsi Owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teyamuddamu bingi nnyo yamugamba ya Sufyan wagenge Sufyan kun amantu billahi thumma astaqim yatuwa ogambe ti Allah yekka yasaanye okutenderezebwa Allah yekka yasaanye okusinzibwa Allah yekka gwensinza tewali mulala yenna gwensinza umala okukyogera thumma astaqim okimuliririko kyobalaba muteeke eddala era ng'amakulu geegamu Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gamba nti swala zange zonna zensaala ibada zange zonna zaka n'ebirala byonna kusiiba wa nusuki n'okusala kwange wemba nina kyensaze wa mahyaya n'obulamu bwange bwonna wa mamati paka Allah kunzijulula kunzija mu nsi eno lillahi rabbil alamin byonna biri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kati olwokuba al-istiqama ala ddiini kintu kinene nnyo mu ddiini eno ey'obusiraamu okunywerera ku busiraamu kikulu nnyo Allah kyava atulagira buli lunaku mu swala ze tusaala tusabe Allah abeere nga atulungamya era owetegereza ssuula gye tusoma eya Fatiha mu mirundi batugisoma emirundi emeka kubanga wali eswala ezerako ebbiri ennya n'essatu akati zonna ozigatta gatta al-Fatiha mmeka z'osoma mu swala naye mulimu ekigambo ekikulu nnyo Allah kye yatulagira tubeere nga tukiremerako yatugamba buli lusana tugambe nti ihdina sirata almustaqim Allah bwe tusinza tukusaba otulungamye okubeera nga tuteeba ekkubo eggolokofu sirata alladhina an'amta alayhim ekkubo eggolokofu lyeririwa eryabo Allah subhanahu wa ta'ala wewasaako ebyengeraabo ghayril maghdubi alayhim wabula tukusaba olebe kututeeka mu bantu abakolera ekkubo lyabo lye wanyingira wala ddaalin kubanga muzi ekyo bwe kiba nga kirimu kye kitulaga obukulu bw'okunywerera ku ddiini ey'obusiraamu kubanga Allah yatulagira okubeera nga tusoma al-Fatiha mu buli swala naye nga mulimu essaala Allah kye yatulagira okubeera nga tusaba buli lunaku mu swala zaffe nga tugamba nti ihdina sirata al-mustaqim tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala otulungame eri ekkubo eggolokofu bannange tunywerere mu ddiini y'obusiraamu bwetuba nga tuli bakkiriza tuyingire obusiraamu tubuggweremu bwetuba nga tugamba tuli basiraamu then Allah bwe yatuziyiza byonna tubibbeeko Allah yatugamba shiriki Allah yatugamba kumugattako omukyala oba oyagala nnyo omwami we osaba Allah abeere ng'amukukuumira lwaki ogenda okola shiriki olwokubanga oyagala kukuuma musajja abaami oba oyagala nnyo omukyala lwaki okola shiriki olwokubanga oyagala mwami twagala ebyomugagga lwaki bitutuusaku kukola shiriki ng'ate tugamba tuli basiraamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tugambala okutugayidinga kyava tugamba nti kulu amantu billahi thumma astaqim gamba tinzikiriza Allah thumma astaqim ng'okubeerera ku ddiini y'obusiraamu kwekubeera nga tukola ebyo Allah byayagala
ebigambo tusalawo okubyogera tuyinza obutabimalayo naye nga abamu ku bakeekufu batugamba ti khairu lkalam makalla wajalla ebigambo bisinga okuba ebirungi ebyo ebiba nga bitono nnyo naye nga biri mu point eri omuntu oyo awuliriza era nsaba Allah subhanahu wataala afuule ebigambo byetwogedde olunaku luno olwaleero okubeera nga bifuuka ensonga etutegeekeza ku ddiini y'obusiraamu. Tumusaba Allah subhanahu wataala abeere nga asaasira bakadde baffe baganda baffe n'abasiraamu bonna abakusooka okuva mu bulamu obw'ensi eno. Tumusaba Allah byonna ebirungi bye bakola abawe embeera enzijuvu ate era tumusaba Allah subhanahu wataala bwe baba nga balina ebikyamu bye bakola abeere nga abasonyiwa. Tumusaba Allah subhanahu wataala abeere nga abawa ennyumba ejjana abakingirize ebibonerezo by'omukabuli abakingirize n'ebibonerezo ebyobuliro jahannam. Abakyali abalamu olubeera tusaba ekitiibwa Allah atuwangaze nga tuli bakkiriza atuwangaze nga tuli basiraamu ate era tumusabe nnyo bw'aba atuusizza okutujjuula mu nsi eno atujjuule nga tuli bakkiriza atujjuule ku kigambo kya la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah. ala wa alamu ibadallah anna Allah amarakum bi amrin haythu bada bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thalatha bikum ibadallah qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة